gye buvuddeko bwe yali ayaniriza ab'enzikiriza y'obusobozi ekiteezi minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti Mary Babalanda yategeeza nga gavumenti bwe yabawedde ssente ez'okunoonya ettaka okugenda okutandika okuyibwa kasasiro. Kyokka toyinza okugamba nti omuloodi wa Kampala kino akiwakanya oluvannyuma lw'okutegeeza gavumenti ewe KCCA ssente ze yasuubiza okugula ettaka kubagira nga bayiwa kasasiro oluvannyuma lw'enjega eyagwa ekiteezi. Ono agamba nti gavumenti yakoma ku kyakubasuubiza. Nga bagamba bagenda kuwa KCCA obulumbi 16 obw'okugula ettaka obw'okulaba nti enteekateeka ekifo ekipya we tuyiwa kasasiro bikolebwako naye ssente zibadde tezinnaba kujja. So gavumenti eve mu mbeera ey'okugamba nti etambula kasoobo. Okwogera bw'ati abadde mu kibuga Kampala wakati okutongoza enteekateeka y'okuyoola kasasiro afuuse ensozi mu Kampala. Kyannaku nnyo era nga bwe mukimanyi okuva enjegalo yagwawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi oguwedde tetufunanga nteekateeka nnungamu wa we tuyiwa kasasiro. Bano batandikidde ku luguudo lwa Kafumbe Mukasa olubadde lujjudde kasasiro nga n'ekivundu kibadde kittabaliraanyeewo. Awunya kivundu esooka mbeeramu enkoko, envundu, ebyenda by'enkoko byonna baleeta ne bayiwa wano. Essaawa eno kasasiro tulwana okulaba ng'ava ku kkubo. Naye obuzibu bwe tufuna emmoloka gye zitwala kasasiro wala. Okusinziira ku Lord Mayor olunaku lw'enkya bonna abassamu okusaba kwabwe okuguza KCCA ettaka lwe bagenda okusunsulwa olwanno okubbalaza n'abayiseemu alangirirwe. Olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 5 akakiiko ka procurement lwe kagenda okutuula okwetegereza okusaba kwabo bonna kwe baateekamu abaateekamu okusaba kwabwe n'obuzito bwabwe n'ettaka eddungi erisaanidde okugulibwa. Ng'ennaku z'omwezi 13 ku Mande lwe kagenda okulangirira ani awangudde tenda kanjiyite tenda ey'okutunza KCCA ettaka. Wabula asabye obwerufu mu nteekateeka eno ddala okukakasa nti ettaka erinaagulwa lyeyo lyennyini erisaanidde. Kubanga tusobola okumaliriza ng'oli amaze okuleeta ne bagamba lino ono yawangudde okutuguza ettaka ne wavaayo agamba nti oyo mufere eryo ettaka sirirye eryo ettaka yabba libbe oba ettaka lya lutobazi. Meya agamba nti ekibuga kifunye okusoomooza okw'amaanyi olwa kasasiro kati nga gye batandise kwe kumuyoola okulaba nga mu nnaku 10 entomo zonna bajja kuba bazimazeewo. Akaseera ke tulimu ka kugamba nti operation clear garbage from the city starting with the central business district. Zino mountains oba hills oba ensozi eza kasasiro ezize zeetuuma mu buli kanyomero k'ekibuga twagala okuzikiriyalinga. Mu kaseera nga wakuyiwa kasasiro wakyabeekubya mpi, Meya agamba nti ne gye bagenda okuyiwa ono wakutetenkanya. Mbeera yakwekwanyakwanya ab'ekatikkolo bwe twekwanyakwanya bwe tutyo ne tubaako bwe tugira bwe tufunawo akaaganya akatonotono n'enkumba ne tugira ne tuyiwayo nga nayo tuteekayo. Enteekateeka eno ey'ennaku 10 nga bayola kasasiro yenna ajjudde mu Kampala yakubonyezebwa mu divisioni zonna ezikola ekibuga Kampala. Priska Namulema, Agafeeyo, Perspective.